agenda kuba ekibaati olwaliro ekiro okuva ewa Kiseka ku ddwaliro eri okuyita ku gundi wonna ku shawuli yaako ajja ayite wano ku Allen Road agende paka eri ku Kiwologoma wonna bagumuwadde aguzimbeko amaduuka amazimbu gayite eri wansi naye nga yatandika mpola n'abatwala ekisaawe ne kiva ku kyaffe nti War Memorial Stadium ekyabazirwanako kati yakifudde Hamzi Stadium n'atwala Parker Yard n'atwala akatale sente bali ku ddembe n'agitwalako ekitundu n'aziba ekkubo erigenda ku kijjukiso sente bali ku ddembe Archbishop n'awandika n'ebbaluwa egamba nange ekkubo lyaffe mulizigire sente atanazi baze kuketta kati omwala gwonna agutudde Lukwago n'osituka n'olwana n'ogenda mu kanso nagendayo bakansala ne bagamba twala yali ebintu byo ne bagoba gundi yes ne bagamba nti Lukwago nendeekayo ne bagamba ne tukwate tulina charge sheet ntugula omusango ahamu bamukwate bamusibe yali acting director Idi Mabita Frank Alusa na yagamba nti emisango tugimenyewo ne muropa mu kanso gye namuropa tumukanga vule ne hamu tumukwate ne byazimba tubimenye ne plani zezo zonna tuziyimirize kanso ya malirize wadde Frank Alusa ekira mu kanso mwennyini mwe nasomera report nga bamaze okugoba byendese nti tukwate hamu ne Frank Alusa tumukanga vule tumenyewo byonna tumenye ebizimbe bye byonna byabadde azimbye kanso ne ngamba febe tubiganye in fact gundi Amisi Kigundu okusinziira ku Lord Mayor yagamba munera agenda kubeera nga azimbako omwala gwe Nakizivubo bagukubyeko ekibaati nero okusinziira ku Lord Mayor yagamba munera bamu approvinze azimbeko obuduuka mwemwe nabatera okuyitirako mu Owino nga rotatinga arm side zeno Owino ne arm ekisawo kya arm aba maduuka agakola ekisawo kya arm wali eno ku mwalo ogwali awo side zeno wali yoko ne church bali ba complaininga yazimbako obuduuka nawe bali yasoka kubawo kibaati ne ba complaininga tuzibye kubo uyamaizo zimbo obuduuka ebati nabijjawo ne abachati basobola ku accessinga church yabwe gundi yawulawo Owino waliwo omwala ne arm side zeno yazimbako amaduuka kati kintu kyekimu Dr. Ulira no muita Dr. Elias Lukwago agamba mbu ne kuboneno waliwo ayisaawo ekizibu ky'emmotoka bamukiwulidde mbu nakwo agenda zimbako obuduuka however okusinza ku Kigundu plan gyafulumiza alaga tagenda zimbako maduuka wabula agenda teekako nga olaba ebifaananyi agenda teekako buguriini abantu basobola okubeera nga bayita then ateekeko ne baziyita batya ezo manual covers simaya biki kwosobola okubeera ng'okijjako n'ogenda no access ng'abaana aba cleaning ng'omwala makulu mukyo omwala agenda gu beautifyinga ekibuga kisobola okubeera nga kirabika bulungi guleme kubeera nga mwala mbu omuntu ayita walaba omwala kasasira amazzi gagenda wabula nga ayita kungulu ku mwala kati awo nze point yange eri nti Lord Mayor Elias Lukwago ogamba kyagenda okukola kibi agenda zimbako amaduuka n'era mmwe mukivumirira kyokanga okuzimba kyonna kyagenda ozimbako KCCA ye approvinga kati awani mukyamu yagenda mu KCCA ne bamu approvinga oba KCCA approvinga kati ambira siraba politics wajiramu okusinzira ku Elias Lukwago abeera ayogera olabira danga kyagenda okukola kibi naye nga Elias Lukwago ali part of KCCA approvinga abantu okubeera nga bazimba mu kibuga okitegeera kati KCCA approvinga okuzimbako oba agenda okuzimbako yasaba kwegamba ani mukyamu kale omubeera mugusalira temwani gusalide mugusalire KCCA approvinga kwanga ye we baba muganda ne bamuganda edogo mwato guzimbako kintu kyonna tasobola kizimbako naye wakizimbako abira balino kimenya kati awani mukyamu wano ku SMX Media tutambula ne bandafa Legit Shots bo bakugamba muyimi ngo yaga kukola music video oyagala okukola ya studio ogwendo recording enyima mu studio oyagala okukola visualizer kyonna kyoyagala okubeera ng'okola nga kye dealinga ku videography kuba kubi kw'enamba y'essimu ebisigadde obibalekere.